nakati nensanyudde agirese Masaka kanjitwale Masaka atuleetedde olumbulege tujja kugenda okukiraba ng'ensuku z'abantu zikoze zikiziweddewo so kaakati mu mbeera efaanana bwetyo tulina okubeera abeegendereza ennyo mpozi n'akalala waliwo obuwuka obulala bo buno buwuka bulabwako n'amaaso gaffe mu Lungereza ziyitibwa aphids nazo ziyambako mu kutambuza akalwadde kano ekizibu kyazo nti ate zo n'okubuuka zisobola okukola kutya zisobola okubuuka ne buva mu kitundu ekimu ne bugenda mu kitundu ekiki ne bugenda mu kitundu ekirala so kaakati embeera eyo yonna ekitegeeza nti ono Manuel bw'abanga neighbor wange olusuku lwange lusalagana n'olulwe ng'alina ekirwadde teweeyibaala esebo ate si gwe wekka olw'okuba nti buno obuwuka bwetwogenda obuwafidizi bubuuka kasobola n'okugenda newamuliraanwa omuluka gwonna sizoni egenda okuggwako nga kamu kakutambuzizza esebo maybe kyenjagala okwongerako nga tunaba kuvaawa because eyo y'ensonga enkulu banana bunch top disease nga kaleetebwa banana bunch top virus is a virus nga bw'owulira siriimu virus covid virus ebola virus oziwulira ezo endwadde nga bwe zitambula zo teziba za kusaaga we ziba zisse kati ye bunch top kati asingako na bino ebirala because abamu kuffe twalwala covid yatuvaamu twamuwona kano tekawona kalinga siriimu kano wekayingira mu kitooke togambako nti kati ndabye kino ekikulu kankitemewo gana ntaase bino ebito ekikolo kyonna kiba woolabira symptom nti okulaba akabonero ekitegeeza ekikolo kyonna kiba kyamaze dde okusesa because kali systemic ndiko katambulira mu misuwa kakwata omisuwa ekitegeeza kayingira buli ku kimu gwede zine muzitanga okusaki ne bwe ziba zivuddeyo nti ntongo olaba ziringa zo zikyanyirira ziba infected so kati ensonga enkulu esookera ddala nga mukulu John bwagambye ebito okutambusa endukusa n'ogenda ntuse wa John n'engamba John kino ekitooke kirungi n'entambula nakyo eyo y'ensonga esooka ate yeetambuza mu distance zino ezeewala kati nti katuuse ku faamu buno obuwuka oba wano nabo baguyita muwempe aphids ezo bw'ozitunulako zibeeranga bedbug ekiku naye zo ziri soft bw'okakwatako kalina sound gye kakola kabasitinga easily katulika yes webale katulika easily naye nga bubeera wano mu bitooke wano mu joint y'olulagala ne stem bwekweka muno so naye nga buno obuli specific bwe butambuza buno obulwadde kuva ku bikolo kudda ku bikolo era bwe tutuuka mu maaso awo nti tujja kulaba engeri gye tusobola okukola ki okubukwasaganya kyenyagadde okwongerako ku John ezo ensonga bbiri zezisingira ddala buno ekirungi kya buno nti tebuliiko nti ntemye na jambiya nti ntemye wa mulirwana ekitegeeza bwe tusituka mangu tusobola kukola ki okubuziyiza bwe tebuli mu tools era bw'ojjawo ekikolo tobeera na lutalo nti ziika because bwo tebutambulira mu ttaka tebutambulira mu tools kyekirungi kyabo kutambuza ndukusa n'akawuka nti kazze ne kanuuna kuno ne kagenda ku kitooke ekirala oli ku radio buddu y'omuntu wa bulijjo eddakiika ziri 3 ezakayitako ku emu kitegeeza 29 zezibulayo buli essaawa 2 ez'ekiro mukulu John twogereko ku mulimi ono engeri gy'alina okubumanejinga kubanga wayinza okubanga waliwo omulimi tomanya abadde tannakitegeera newe tuli mu kwogera kati atunuliddwako obudde buzibi ayinza okuba ali mu kutunulira ebitooke obanga agenda keera enkya ku makya agenda nti twafa kino kye babadde bogerako ku leedi akola atya kati oyo amaze okutegeera nti kayingidde ebitooke 3 nabirabye sebo omukulu kyatwongedde okutunyonyola nti omaze okulaba obuzibu omaze okukola kutya omaze okukuyingirira okusooka kwa byonna olina ekitundu ekipya walyagadde okusimba totawaana ate kuddira ndukusa zino zikola otya ziteeka mu kitundu kipya leka zisigale wano gambiiri muzeeyo jjukira weyagira kalantini abemasaka ne basigale masaka abewakiso ne basigale wakiso naawe ne bakola batya kati mu ngeri y'emu kakati awo
eyo management ya waggulu nnyo zoko kole karantini ku bitooke ebibyo ebyamuliraanwa yes buli kitooke kibeerewo kikola kitya ewamuliraanwa totawana kujjayo dukusa kuba gyogenda okujjayo ojja kuba tonnakalaba naye ng'ate kakoze katya kubanga tunyonjodde nti virus kagenda kuba kayingidde kati mu management ekyo kikulu nnyo kubanga virus tetulina ddagala lyayo kuba nalikwe nti agenda ogule kwinini genda ogule ekikagundi tetukola tutya tulina ddagala ya virus kakati okukola ezo measures zibeera nkulu nnyo ngeri gituyinza okuzizaamu akalwadde kano naye ne mukulu John Emma ani asobola okwongerezaako ekisookera ddala nze ngenda atandikira eno kansuubire sijja kutataaganya ngenda atandikira wano tebunaba kujja omulimi waffe ono otandikidde ku prevention okozeseza covid omukulu yagambanga nti sooka osirike wuliriza mala kuba enduulu so ekisookerwa ddala abalimi baffe ennimiro yo bannaye mulambule ku nnimiro zaffe era tukyabonaabona n'okulima mu Uganda nti lwakuba nti batono nnyo abakutwala nga bizinesi kitegeera muntu asimba olusuku naye ayitayo lwayagadde either alinayo abaana bakubira bukubizi simu kyetuyita telephone farming so people take it jokingly naye keerenkya gendako mu nnimiro yo girambuleko oyinza obutalambula yonna nga nene naye at least gisengekemu nga buli lukya buli woyiseemu olina paati gy'otunulamu okumanya which is called scouting okukebera okulaba oba buno obuzibu bwaze oba nedda w'obulabidde bannaye ekisookera ddala kuba enduulu enduulu yeriwa buulirako omulirwana buulirako lead farmer buulirako agriculture officer omulimisa w'eggongololo buulirako radio station bweziti because media sometimes etuleetera n'okumanya okufuna alati zino faster than okuyita mu systems eza bulijjo so ekyo ekisookerwa ddala okubeera bwerinde okubeera ku bwerinde exactly webale ekyokubiri avoid twewalire ddala okusharinga zino planting material nti gw'olaba bulabi n'ogamba ntwalako ku kino wonawo either mu nnimiro y'omulirwana oba okuva ewa oba ogenzeko okyaddeko e Kampala okyaddeko e Kasese okyaddewa n'ogamba lino ettooke nga lirabika bulungi gezaako okusimba nga tonaba kugenda mu bino ebitooke bye tugamba ebya tissue culture bino bye bazaaza mu laabu oba tulina ebitongole ebyobwanaanyini ebimultiplying planting material nga suckers zifulumya through maybe macro propagation or micro propagation either bakozesa kitooke kyennyini kukizaaza oba ne bajjako buseeruzi oba buseeruzi bwe buki obutofaali kwekyo ekitooke ne babuteeka mu material busobozesa okukulamu ekitooke nga kyennyini bannaye ekyo ekitooke si kye bayita kawanda abamu kuffe tutyamye ne tuloganda oyo ye kawanda oyo ye GMO omanye abantu bakikwata bubi nedda bino ebitooke jasi baba bazaaza bakozesa okufuna obutofaali buyamba abantu okugyamu endwadde zonna nti ekitooke ekifuluma kiba kirungi kipya naye nga kyennyini kiri webanga mbwa zirume yembwa zirume waba mpologoma yempologoma tabaamu kukyuka so bwe tuba tetukozeseza ekyo then omulimi olina okumakinga sure nti ekitooke kyosimba banga at least okirabyeko season 2 oba otegeera okirabye wali wekibanga kikyo wekibanga kyamulima nga at least okirabye season 2 ekitono nnyo season 2 tekisi kirwadde alisi n'ojjako okwendukusa n'omanya n'ogikiliininga bulungi n'ogisimba bulungi awapya awatali buzibu bwonna yes ekyokulala nti bwe buba buzze making sure nti one kino w'obulabye ekisookera ddala tuba tulina okugyawo ekitooke ekyo kyonna ogenda akisimayo ekikolo kyonna osimayo kikolo bannaye tojjaako n'ogamba kansooke ninde maybe bino ebito bijja kuteekako ekyo kikolo kiba kifu kigenda akuumirawo bulwadde buspreading ewalala ng'ate tugenda kufunako enkota yonna so ojjawo ekitooke kyonna kitemeeteme funayo ku ddagala erifuuyirwa obuwuka maybe dudaselamectin mulimu eddagala eddala oba tabulayo saabuuni
teka mukamulali mufuuyire kwekyo ekitooke because bw'okijjawo bw'oti muyinza obeeramu buli obuwuka kati ate obuwuka buyinza oba bwamunye dda kati bulina sisitimu nti bwesensinga nti onankuuma afa bwo bunoonya mulamu nga buvaawo bugenda so kati kyekyo ekireetera nti oba okijjeewo enkola ogijjeewo then enkola eno era ogenda agyokya oba ogenda agifuuyira eddagala okuuta obuwuka bwonna obwandibaddeko yes kati kyekyo omuntu at least kyasobola okukola okubwetangira n'okubulwanyisa exactly gwe bw'okizuula nti olusuku lwo lwonna bambi tuba tulina okukolagana naawe n'omulimisa okuyamba okulaba nti olusuku lwonna luvaawo olugjawo because oba tolina kyogenda okukola ku guno obulwadde dakiika ziri 22 zezibulayo nga tetunagenda kuwumulamu kaka tugende ku gavumenti bano abalunzi bwe bagwamu ekizibu sime kalusu gwempulya yatera okubata wanyi nabaga tewabaawo nteeve sembabule okugenda egindi mwe mwakoze mutya mu districts zino balina wizuzi ezirimu districts zino zemuga nti bannange bw'oba otadde ekyotera togeza n'ojjayo ekituuke gavumenti kanatini eyo yagitaddewo districts zino zirimu West Nile yemambuka oluganda banaye mu nsonyi West Nile omulimu Nebbi mulimu Zombo mulimu Arua Koboko Maracha ezo districts zibu nnyo bwobeere teweetantala ziri mu bbendo bende eriyitibwa West Nile exactly ne wabaawo zino ezaffe western wano Kasese yekaaca gwe twakalabamu buno obulwadde kati ne kugattibwako mu nnaku ez'emabega nkugambye ntono Kampala ne Wakiso era buno obulwadde twabulabyeyo so kati guno omusomo gutuyamba tetubanga waliwo we tutanaba kutuuka nga nabo weeguli so abalimi baffe kye balina otulabira buno kati gavumenti bwe twazuula nti buno obulwadde weeguli kye twasookerwako okukola kwe kulaba nti okumodolinga kwe ku designinga engeri buno obulwadde gye buyinza okutambula ne tumapinga districts ezirina risk Masaka ye one of them kyokulaba era tetugenze Mbale naye tulinayo bannaffe abali Mbarara mu Western nabo bali mukola programu yemu tulinawo ababadde mu Kampala Wakiso bakola programu yemu so twasooka ku mapinga zino districts eziri mu risk bwe twamala okukola ekyo twatrainingako era tulina abalimisa ab'enjawulo okuba mu districts zino abamu twabayita Kasese twalina training e Kasese baviirayo ddala Isingiro Rakai muno Masaka weya baali mu bisomo twasooka betusobola era oyinza obuta training nga bwona mulundi gumu ministry nevako ekyo nekola kye bayita delimiting surveys kati delimiting surveys kwe